Rema Namakula banange byonna babizeemu ne Dr. Muzaako otadde ne Dr. Brian ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Dr. Kuluthumu n'Akiramu ow'ebiiso bannange byekoze obusolosolo akatambi ogenda kuba ng'okyerabirako mu maaso awo. Winnie Nwagi mukazi wattu akiguddeko Boy Charity byonna bimukoze bannange abaana ennaku zino effujjo lyaki baswitaati mugamba mutya mwasibye mutya ba mikwano kansubire nti muli bulungi nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell mesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Ali sikini mwina maaso awo nga akakasera nga ne side chiki tebinaba kugwa yadde n'akatono n'ennyongera okusabirako mu mwina abalwadde abakosefu tizabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi mukwano mukubireko enamba y'essimu eri wate wamma akusomereddwa togenda kuddamu kujusa munage sigenda kulwisa era nga nkutandise n'ono omwana yali omuwala niyeekozaakoza obusolosolo n'afuuka omulenzi King Dionze mukimanyi buno obudde ali waabwe era nga baakoze n'ekappate baamusanyukidde bulungi nnyo yadde omwana okumubuuza ab'ekika nti bikyewo bye weekoza ate munange no yafaananira ddala abasajja yamera n'ebirevu teyakoma kusalako mabeere naye yamera n'ebirevu Mukama Katonda abantu ennaku zino bo beekumira enkuza geyeena nga bali ku nsi ze kambabuulire kyokka no n'akakazi kalina nako ne kalaga nti kali comfortable kalina omusajja Mukama atusaasire kubanga tukola ebintu mu butamanya munange sigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu paka wa Winnie Nwagi. Manyi Winnie Nwagi ye muyimbi atayagala mukwatirira Winnie Nwagi Shiba Kalungi Rema Namakula aba abayimbi bo munange ekitiibwa kyabwe ku stage bakyesigaliza ati munange ng'omanya abavubuka b'ennaku zino balina eddalu balina amalala balina effujjo ate olowooza omwana teyeekoze obusolosolo ku kifaananyi kya Winnie Nwagi akiba olaba bannange sookola be ekibadde mu katambi ate tweyongereyo mbufunze ayongedde okulumya Winnie Nwagi n'obugere ne bunywa Munange abaana b'ennaku zino bo we batyo baalemerwamu eddalu balina effujjo wabula bambi Winnie Nwagi mukyala munange bukyawiika nasula leero n'omwana mulenzi akikukoze ne bannange baana b'ennaku zino lwaki muyina eddalu lwaki muyina effujjo kansubire Winnie Nwagi no video ojja kugira munango live Boy Charity bye bakola ebifaananyi byonenga munange bwe tweyongerayo ewa Dr. Kuluthumu wamu n'Akiramu jukira olunaku lw'okose jjo yali anniversary yaabwe nga baweze emyaka 3 weddu nga bali bonna Dr. Kulu n'agamba munange Akiramu wangu ow'ebiiso munange nebaza Mukama okunsisinkanya wantegeera nze nawamanya n'omalayo ye bannanga ani yantegedde nze ow'ekyo ne ngamba Dr. Kulu bulijjo oyina ekyejo ngaba nabe bulijjo ebigambo bye boogera kitegeeza bana abantu be bayita ku mutwe nga nviiri bano bo bakubeera bonna munange mbadde enkyala awo n'omusajja naye n'aweereza Akiramu ow'eriiso munange Dr. Kulu siri kuyiwa siri kuswaza era biki tofaayo ku byonna bye boogera ate naye nkusuubiza nno kenkumawo e Uganda njagala tuzaale balongo ne ngamba tuli ku kiwano byebyo nno munange byabadde mu katambi ke baayogedde era tebakomye bikolerera mu katambi wabula ne babizza ne mu buwandiike ng'ate olabya okale bwe tweyongerayo ewaali sikini onono munange avuddeyo n'ategeeza nga wagenda okukola kaadi nga ya mirundi 2 gyagenda okugirako nga ya fuupu ate oludda nga ya NRM jjukira y'omu kubagenda okujja agenda kugira mu kifo kya Lord Mayor mwagenda okugira mu kibuga Kampala I don't know what it got to be. Hey.
bw'atyo nno munnanga Alien Skin ye asazeewo okugamba ne oba nga toyagala kulonda kibiina kye era weekanga omulonzi kubanga ali mu kibiina kya NRM. Jjukira yagenda kubisa kaadi nga ziriko mirundi 2 afango ne wamu ne NRM. Bannange n'omwana atuvuga speed. Maaso wano waliwo omukyala atavuddeyo okulabula side chiiki wa Alien Skin, omukyala amanyikiddwa nga Generation Amugaye munaye ngwatiraako tebufuuka bumula wabanga omusajja yakukozesaako yes kitwale nti no byaliwo naye byagwa omusajja tomufuukira kayinja mu ngatto omusajja tumalaako mirembe alina mukazi we. Omukyala kati akola live nayogera ebintu ebyekisirusiru nenga omukyala wabuvunaanyizibwa mukyala abeera n'abantu abo obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino. Naye bannange omukyala ayina omuyimbi gwafuukidde akayinja mu ngatto. Naye nze advice yennyinza okuwa abantu mwenna abaami n'abakazi bambi mweyambulira abantu abalina kye baluuzinga. Bw'oneeyambulira omuntu alina kyaluuzinga waliwo ebintu ebimu by'otagenda kulaba nga bino ebintu by'okuvaayo ne mweswazaswaza ku social media. Omusajja wamusanga ne famire ye gw'oli mu kukola kyonna ekisoboka olabe ng'otta famire ye. Wamusanga ne mikwano gye gw'oli mu kukola kyonna ekisoboka omugobeko buli muntu. Wamusanga serebu gw'oli mu kukola kyonna ekisoboka omugobeko ne bafaani be. Bannange abakazi mumanye we mukoma. Omusajja okweyambulira it's not a big deal. Sajja okwegatta naawe it's not a big deal. Lwakuba nti yenna abamu abakazi bwe mwegatta n'abasajja nga n'abasajja balina kulinnya mukitwala ng'oba nti muwangudde jackpot. Nedda. Musajja atolabika yali yeetaasa lwali lumu. Nakola balomo naye nasigala mukka akantu. Kati omukyala ke kayimba kayimba. Kyovola bakola entalo eno neeno naawa. Awo no we tutuuse munnange message eno egenda eri baside chiiki bonna. Munnange omusajja olwakayimbo bakaali kaakazi we kapombo okimanyi omusajja oliwo oyina wabbalikkiriza omusajja gw'oyagala si wuwo. Abasajja balina omuze asobola okujja n'akwendako naye nga mukazi wa kimanyi waka gy'aliira nga amwagala nga gujasi oli wakubbali oli awo olinga kiyambi. Kati munnange ono omukyala ye message gy'abadde agezaako ate okuwa ono generation Alien Skin gwe yalyako kale bwe tweyongerayo ne Rima Namakula wamu ne Dr. Brian era nga muwandiisi w'ennyimba Nakinku mufunze omuwandiisi w'ennyimba Nakinku n'omuyimbi Nakinku ne producer eyasinze mu guno omwaka beegasse ne bakola oluyimba luyitibwa Go Mama. Ne mama lunyuma biti era nga n'oluyimba obanga olwetegereza lulimu olugendo lwa Rima Namakula olunaku lwe basinkana ne Dr. Muza paka na kati wano we batuuse era nga ye mwana mulenzi ono awandiika ennyimba era nga yasinze okuteeka Shiba Kalungi ku mutindo ennyimba zonna za Shiba Kalungi ono omuvubuka yaziwandiika agambye nti ye awuliraako eno okufuna awaadi z'okuwandiika ennyimba nti era asaba bonna abategeka za awaadi nti bambi tebaddamu kumuwa awaadi kubanga n'ewaka wonna zajjula takyalina nawaziteeka wabula asaba aweeko ne munnange naabo basongolwayita banne bafuneko ku mukisa ate ogutwala awaadi ne mama yayimba ennyimba nze n'akayimba okansonyiwa bakayimba ne Shiba Kalungi onjasaayasanga enkwe zifumba enva oli kuki wenakonkone ewammwe banteera embwa oba keeko keeko akayimba naye nga ye mukwano buli luyimba lwolaba olukutteyo luba luno omuvubuka nga yaluwandiise munnange sigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu paka wa Doni Nasa. Tumanyi bulungi nnyo kooti yakkiriza okumuwa beyiro era buno obudde aliira bweru ali butaala ne maama omuwala gwe bamusibira maama bamusibira bwereere nga ensonga z'omukwana ebintu by'obuseegala ogamba bimulabika n'okumulabika ne waba nga tebakugamba ekiri mundaye wabula bimulabika ne mu feesi omwana ayambala bubi omwana anywa omwenge. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba
abalaba amannya agange yezeseekaasira afuddembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo olunaku lw'ejjo navuddeyo ne bagamba nti essaawa zonna abanange tweteeketeeke oba ogula kawunga kagule oba ogula muceere gugule oba bijanjaalo oba biki ebigenda okukuuma nti ekituufu ekiriwo essaawa zonna tugenda kudda mu lockdown era omukulembeze w'eggwanga nti agenda kuvaayo ayogere ku nsonga zino ojjukira waliwo ekirwadde ekigamba kye bagamba ekyafulumye mu ggwanga lyaffe Uganda ate mu nsi ya Amerika ebirwadde byasose kubeera 300 naye kati buno obudde bimaze okuwera ebirwadde 360 ate ng'ezo virus nkambwe nnyo mbu tezimanyi yadde na covid banake mukama atusaase oba tugenda kutambula twesabise oba tugenda kwesabikira masiki sinnaba kumanya naye byonna byenfuna nja kujja ate imbe batuuseeko munange olunaku lw'ejjo nalweretedde emboozi ya muganda wa Jaliya Waludi Shafiki ono yasiraamuka nga anaayanika obuziina bwa famire yaabwe bonna n'agamba nti ono omwana Jaliya Waludi alina omutima omubi era yatta ne taata waffe natta ne muganda waffe omuwala yeddiza omusajja biki omwana ayogedde ebintu bingi naye ngo obuzibu bwavudde amukyala w'oyo Sharifu yabba ssente z'ekibiina emiliyoni 8 munange omusajja n'agamba mukazi wange tekisoboka tasobola kubba ssente se kumbe yazibbi kati wulire ebyabadde mu kodiyo senga bwe wayagadde okyusa ekirowoozo wambuuzizza ne nkugamba nakugambye bagambe ssente baatutteko hafu naye kati gwe kyekyo ky'okoze nakugambye bagambe ssente baatutteko hafu n'osigaza hafu tosobola gamba muntu ssente zonna nti bazitutte n'akakkana naye senga wakiri wayagaddeko lekyera wandiŋŋambye Najima bangambye balabika bavuddewo soka omanye Najima naawe njagala kwogera naawe ku ddoboozi Najima nakugambye abaweeko ekitundu ssente eziryo senga wabawaddeko ekitundu babadde tebagenda kuleeta ebyo byonna naye kati ogaanye okukwata essimu zizwali awo tewali muntu aliwo nkwata essimu twogere tulabe ekyokukola naye kati gwe bw'ogaana okukwata essimu kikyoba otegeeza yeyo no munange audio omusajja ng'amaze okwakasa nti omukazi gw'abadde awolereza ssente zonna yazibye n'atalekaawo yadde n'ekikumi naye era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti mwe abakyala abafumbirwa mu famire y'Abajaliya Road timunange mubeere abeegendereza kubanga yo famire tesaagayo teyeregerwako gamba si yakusinikirwako akatambi kayina maaso wannamu ate kamusooke mwerabireko then male nkolekeze ewa Jaliya yennyini eyakulidde akakiiko k'okuba omukyala n'atuuka n'okugenda ku kitaala ne bamuteekako n'abakyala ennyo nga ne famire ye tasobodde jjagala omulekanga omukazi oyo yali ali willing okusasulira rent Lilian Mbabazi miliyoni 16 naye ali mu kkuba mukazi wa muganda we for 40 million. If you can give a total stranger 16 million, if you can help a person like Tinkulema no musubize motoka no musimanya no musubiza, what is it called? Waba wasobola okugulira Atalu a whole car, a whole new car to an extent eriwe yakona wamugulira endala notava kugulira Atalu nozimbira nyoke nyumba notava mukuzimbira nyoke nyumba nokola businesses zina branches ezenjawulo. How can you tell me that only 40 million zikubisa sister wo in law kato omutte? Bwe tweyongerayo neyakulidde akakiiko k'abakubi Jaliya Waludi ono ye munanga video n'akakasa nti ebintu byonna bye mulaba ye tebimulya ate wali lunaku lugenda kukyamulabe ng'ali mu kamera ng'akaaba ng'akola kinombu ye ekisooka kya byonna tamanyi ebintu byakudda buyeeteke ku stress kugamba ye lwaki mmenyeka ng'ambyogera ng'ate n'akatambi Rodi nkayina maaso wano ye kennyini ng'abyogera naye maama omukyalo ono omubbi wa ssente naye maama amagezi gamwesera bulala abakazi b'ennaku zino bannange bajja tudibisa kati no ebituuse nenga kambateeka akatambi ka Jaliya ate nga naye yeewozaawozaako omunange oluvannyuma lwa muganda waabwe omulenzi Sharifu okubateeka ku kikaliriro okubaanika nze neekaza and that's why I've been able to win in so many things. Waliwo wenva wali okukaaba. Sometimes I am from crying, I wipe my tears and then I come
I smile because I have nothing to do in this world. Eh? Because what will I do? You understand? That's life. You understand? Yeah, I'm cold-hearted. Yeah, that's true. Sometimes. Not every day is a perfect day. And guess what? You just pretend that it's a good day. And then guess what? At the end of the day, things get better. I cannot tell you that every day I have a beautiful day. But I put aside everything, I smile, and I move on. So Etiokweka's I've been practicing it. I've been doing it for a long time. Sometimes it's not that I'm okay, but I wake up. Yeah. I wake up, I'm not feeling fine, but then I'm like, you know what? You have to put on what you put on and go do what you're supposed to do. And that's how we move. We are adults. We cannot always be feeling fine. You understand? But we pretend, right? You get it, eh? You understand? Sicho? What sicho? Isn't it? Star. Yeah, that's life. That's the life of adults. That have made it. It's not for adults that are still pitying themselves. Now why is this one happening to me? You have to wake up and go to work, whether you're feeling okay or not. Understand? Okay? Okay? So quick. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyavude oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory-loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias